Bebati abalwanyi ba Uganda bwe balabise mu kutendekebwa mu jjimu ya Lukwago esangibwa ku kizimbe kya Energy Center ng'eno abasinga babadde bawera ng'omwaka gwa 2015 bwe batajja kuwunyikamu naddala Titus Tugume, Sharifu Bogere, Richard Damulira ne John Tumukunde. Tugume yakuwa Moses Golo omwaka oguyise agamba nti newankubadde ayina ennwana eziwera nga tannakwata ggolola ayagala okukakasa ensi nti ggolola yamugwira bugwizi. Tugume yakazibwako eri olwazi wakulonda ne Muhammad Ali owa Zanzibar mu buzito bwa kilo 78 nga baabika mu nkontana 5. And the other time, it happening. Yali accident. Like a punch. Eyo, in fact, nali kyaletegereza kubanga manyi gayi wakatemba. Ngamba nti gaya kyali mukatemba we. Amangu ago wadde nagwa. Yes, nansula mu like a punch. Nenga this time, era bwe mbalirizo ono akimanye. Sharifu Bukenya naye aludde nga tali migwa. Alayidde nga bwagenda okufiira ku Twaha Kyazi eyakazibwako erya Black Ali nga bano bali mu buzito bwa kilo 67. Songa Richard Damulira wakubulonda n'Omuzanzibar Kamis Umar nga bano bonna babadde bawera. Muwulidde akabe akabwa kato akazanyira mu luki mu kibira ky'empologoma. Empologoma enkambwe ekomyewo ku mulundi guno ebakakase. Ngenda kwogera ng'omusajja omulwanyi atali munnabyabufuzi ayogera okuba mpaane. Omusajja ono mukuba mulundi gwakubiri ensi yonna ekimanyi. Ngenda mukuba ku luno agenda tegeera erinnya ly'obwajjeno twalijjawo tuba tukyankalanya department ezimu ffe babyantalo. Ku mulundi guno Uganda versus Zanzibar kyekiseera abalaba abalwanyi kyekiseera abawulya omanyi bannayuganda tusaba obuwagizi bwamwe tusaba tubeererewo kati ffe tuli balwanyi tubeere eno ne tubeere eno kuganga naffe twagala obbasanyusa bane mujje mu bungi mutuwagire. Ebiseera ebimu bagamba nti enkoko egenda n'eryawo okwanga enyiinyanyiinya yerowooza ate eba etidde enkazi oba ensajja nedda baaba. Nze ndi musajja mulwanyi nze muzikiza sina bigambo bingi bingi egyo salawo kubanga ebigambo tebikuba muntu wabula action. Eddie Gombi okuva mu kibiina ky'ensambagere mu ggwanga annyonnyodde nti ennwana zino zijja balabi kifu ku maaso nga bwe beetegekera ennwana z'engule era nga ku mulundi guno baakulwanira mu nkola ya low kick. Mu kiseera kye kimu ekibiina ekifuga ensambagere mu ggwanga kifulumizza kalenda y'omwaka guno esuubira okubaamu okulwanira engule ya Africa mu South Africa mu Septemba w'omwaka guno so nga yo liigi yakuggyibwako akawuwo nga 29 omwezi gw'okusatu.